agafa Katonga mu kampu ya Besigye munnange oluvannyuma lwa Uganda Electoral Commission okubeera nti nno yabawa green light okubeera nga bawandiisa ekibiina kyabwe ekya People's Front for Freedom. Bwe batyo babakanye n'omulimu ogw'okubeera nti nno kakati baagala okubeera nti baregisteringa ba members okuva mu districts ez'enjawulo nga bwe kiri ekimu ku byetaago ebirina okubeera nti munnange bituukirizibwa basobole okubeera nti nno bakakasa ekibiina oba ekiwayi kino eky'Ekatonga nga ekibiina ekyetongodde. Kakati bwe batyo abakulembeze aba Forum for Democratic Change FDC Katonga faction twogera ku bato bisaawe eno bakyali ba FDC naye nga ab'ekiwayi ky'Ekatonga bwe batyo batandise ku nnaku olwa Monday ennaku zombi zizabadde 7 okubeera nga babakana n'omulimu gw'okuregisteringa oba registration process nga baagala okubeera nga bawandiisa ekibiina kyabwe ekipya People's Front for Freedom, era nga president ow'ekiseera acting president omukulu Erias Lukwago meya wa Kampala yatongozza kaweefube ono oba omulimu guno ogw'okubeera nti nno baregisteringa ekibiina kyabwe ekipya People's Front for Freedom okwetoloola eggwanga lyonna. Banoonya mikono, bali mu kunoonya mikono signatures ez'abalonzi okwetoloola eggwanga lyonna, era n'annyonnyola n'agamba nti nno nti okusobola okubeera nga okompletinga oba nga omalako process ey'okuregisteringa ey'okuwandiisa ekibiina nti baliida ba group balina okubeera nga bakuŋŋaanya emikono 50 okuva mu buli district. Bw'atyo n'akakasa acting president Erias Lukwago nti basuubira okuba nti nno abagenda okubeera nti nno baregisteringa nga bawaayo national identification numbers zaabwe oba nini zaabwe okuva ku national ID cards zaabwe wamu ne voter number okuva mu voter registration slip, era nga omulimba guwadde Engudi tulinawe okubeera nga achekinga voter number ezabo bonna bannayuganda abaabulwa busiripusi bwabwe obwo. Kale bw'atyo oba obukonge bwabwe, era ono yagenda okuba nti nno munnange akebera mu register ey'abalonzi okakasa nti ddala ono mulonzi singa aba yabulwa akakonge ke. Acting Public Secretary omukulu Ibrahim Semuju Nganda bw'atyo yategeezezza n'agamba nti batandise okubeera nga bakuŋŋaanya emikono okuva mu Kampala Wakiso district, era bagenda kubanga munnange babakana ne districts endala. Kale n'ategeeza nti ba officials bagenda kuba bakola consultative meetings meetings ez'okwebuuza mu districts zonna okwetoloola eggwanga, era nga bakuŋŋaanya emikono mu meetings zezimu. Bino byonna bizze oluvannyuma lwa Electoral Commission okubeera nti nno yawa ekiwayi kino eky'Ekatonga green light go ahead okubeera nti no munnange bagenda maaso n'okuregisteringa ekibiina kyabwe, era ne babawa forms ezeetaagisa wamu n'okulambikibwa okutuba nga 2 ebbaluwa okuva eri secretary oba Electoral Commission omukulu Leonard Mulekwa yalaga nti obukulembeze obwa FDC Katonga faction ekiwayi kino eky'Ekatonga busuubira okubeera nti nno baleeta copies 2 eza constitution ey'ekibiina, era nga ziteekeddwa ku mukono abo officers abateekeddwa okubeera nga bateekako omukono, era balina okuba nga bawaayo amannya ne address ez'abantu baba member waakiri 50, era nga kino kikola ebitundu 2/3 ebya districts eziri mu Uganda. Bwe batyo balina okuwaayo n'eŋŋombo yaabwe, ba slogans zaabwe, obubonero, kala ez'ekibiina, wamu basasule ne ssente ezeetaagibwa registration fee 25,000
kale bw'atyo acting president Lukwago nga ye meya wa Kampala owa ekiwayi kino eky'Ekatonga FDC y'Ekatonga yakakasizza nti balina plan okubeera nti bamaliriza exercise eno yonna okubeera nti bakuŋŋaanya emikono era bagiweeyo ne forms zonna nga ziri complete eri akakiiko k'ebyokulonda Uganda Electoral Commission ng'omwaka guno tegunnaba kubeera nga guggwako. Era wano meya Erias Lukwago bwe yasinzidde okubeera nti nno alabula poliisi obutagezaako kubeera nti beeyingiza mu mbeera ey'okulemesa process ey'okuŋŋaanya emikono okwetoloola eggwanga tekubanga balituuka eyo muganda wange ne basanga nga babagamba wano temukkirizibwa kukubawo olukuŋŋaana, mugende ewalala, tetwabitegeddeko, mugende ewalala. Kati bagenda okuzza twabirabako bino mu kukuba campaign nga bakandidates abalala tebabakkiriza kubeera nga batambula era poliisi ebeere basalako. Kati ate nga balina okubeera nga baddayo eri akakiiko k'ebyokulonda era Robert Kyagulanyi Ssentamu yalabwako ng'agenze ku kakiiko k'ebyokulonda nga beemulugunya tibannange mmwe nga temwogera naye nga boogere ki? Mukama waabwe oleda abagambye temukkiriza, mubakwate amagulu, mubakwate, temubakkiriza. Kati nga beemulugunya akakiiko k'ebyokulonda nako kasobeddwa kali awo mu nkola ya save my job nga tebalina kyakwogera, bwe yabakama ng'ali awo yeebuzaabuza so nga ate muganda wange aba NRM bo teri abakuba ku mukono bawuza kimu mateeka ga COVID naye ate nga babebe kkulu bali eri mu Arua bayisa ebivvulu ne bakathani kusaasira ng'ate already bo bano bwe bagezaako kubeera nga bakola ekintu ekifaanaganako bwekityo nga bagamba nti mateeka ga COVID. Mu kiseera ekyo Balamu nga Museveni wanaagenda okuba campaign, Balamu yasookawo n'abayimbi asooka tegekawo ekivvulu. Kati bw'ategekawo ekivvulu olwo Museveni n'ajja enkeera nga bamaze okubeera nga bakunga abantu bateekawo kivvulu naye ebyo byonna byabangawo nga amateeka ga COVID era still weegali naye nga galuma ku sayidi eri yokka eya opposition. Era waliwo akatambi ke twalaba wano mu biseera ebyo mu campaign ezo 2 nga yali Lady Mariam gwe tumanyi nga Tinatini, ne tulaba Kiweewa nga bali ku stage bayimbira abantu era nga Balamu yategese. Era awo amateeka ga COVID nga tegakola ki? Tegabakwata bo. Ngere mwabirabanga pati bazitegekanga ku hotels era abakola ku hotels obo batugamba nti abasajja bo munnange pati bazitegekera ddala. Ebyo bikola ku abo abalala nti gwe okutegeka omukolo eka baagugaana, embaga baazigaana, ez'olukale byonna nga byakusooka ku reportinga nga n'abantu abagenda okubeera nga babyetabako nabo babamanyi. Wali mugende mu kyaki babagattaawo mutambule mu ddeeka bwe bityo naye nga bo pati baazikolera ddala. Era n'omukulu Frank Gashumba yakakasa nti aliwo wa poliisi gwe yagobya ku mulimu olw'okulemesa muwala we Sheila Gashumba okukola akabaga.